Waliwo omuvubuka yafumitiddwa ekiso ng'ali mu bbaala wali ku kyalo bakiyita Lukomere katika mu disitulikiti y'e Luweero atabangudde embeera bw'akunze banne balumba agambibwa okuba nti yakimufumise eŋŋumi n'eseka era ono ali mu ddwaliro ku lwaliro apookya na bisago naye ng'ate abavubuka e Luweero bakyawakanyiza ebimu ku biragiro ebyassibwawo omukulembeze w'eggwanga nga mu bisiba yasinga okuba nga bawakanya mwe muli eky'okubagana okugenda mu bbaala bagamba nti kuno kulinnya ddembe lyabwe kubanga wadde tebakola naye ez'okunywa mbu bo bakyazirina. Waliwo omuvubuka afumitiddwa ekiseera Luweero mu kiro ekikesezza olwaleero ng'abadde ava mu bbaala emu okwewaamu era nga kino kijjidde mu kaseera ng'omukulembeze w'eggwanga ebinywero byonna yali yabiggala. Bino bibadde Lukomero mu ggombolola y'e Katikamu ng'afumitiddwa e Ssettimba. Wabula embeera esajjuse abavubuka ababadde mu bbaala bwe bakoze omuyiggo ku oyo gwe bateebereza okubanga yafumise munnaabwe gwe basanze mu nju emu ne bajasaayasa endabirwamu bw'avuddeyo naye ne bamukuba bubi nnyo. Abamu ku batuuze bannyonnyodde bwe gubadde. Nga bamukubye kati mikono gye ne badda oluvannyuma ne bamuddawo okumutwala mu ddwaliro gye bamutoba wasi. Ate oyo omusazi yali yanoba ng'abeereri kati. Kale ebiseera ebisinga badde ng'atera okujja wewaffe ne tubeera ffenna mukooyo yanoba wali yabeera bannalukenge nga gyabadde nekiro nga tubeera ffenna wano. naye omusajja yagadde ofumita Ssettimba akambe ng'alina akakuukulu mbuno bakwana mukazi we. Ssettimba Marvin addusiddwa mu ddwaliro gye tumusanze ng'akolebwako okusobola okutaasa obulamu bwe ate ye ateeberezebwa okufumita ono ekiso bwe tutuukiddewo nga poliisi amututte mu ddwaliro. Tubadde tukyali awo ku ddwaliro ekibinja ky'abavubuka abategedde nti abakulembeze baabwe gye bali ne babalumba nga bawakanya ekyokwagala okuggala ebbaala. Wabula bo abatuuze naddala abo abalinaanye ebbaala eno bajja kokkola ebitagambika olw'okusula ng'ebalekanyiza ebidongo. Ebbaala eyo Katonda wattu ani eyoyo mukama waffe eweka gwe yaleka mu kitundu ebeere nga tagambwako emirembe gyonna ekinyomo ne kisigala awawe oba afaanana atya timutegeera. Ebbaala lwaki eveewo yaani ya pulezidenti omukyalo oyo yavaawa era senga nabadde mulabako. Akulira ebyokwerinda Lukomera Ssejjembe Siraje alabudde nti singa RDC tavaayo n'ayingira mu nsonga eno abantu bano poliisi balemereddwa. RDC omulanga yonna gyali bw'abanga ddala ayagala coronavirus abeere nga tasaasaana mu Luweero zinduuza ndisitukidde mu Bunnambiro n'ajja n'alaba embeera ey'e Lukomera naye bw'awulira nga ayagala coronavirus agende mu maaso mu Luweero oba atandikire abeere Luweero agenda atandikira Lukomera kubanga Lukomera gy'osanga ebbaala ku ssaawa 9 ng'egguddewo nga ne buli muntu atambula nga bw'ayagala. Ssentebe w'ekyalo Kitaka Jacob alumiriza nti abaloopa ku poliisi buli kiseera naye tebayambibwa. Era police station w'obulenzi tubali tumukubira ebiseera bingi daffe bamu kubeera osiibe abalowooza nti omulimu gwaffe n'ab'ebyokwenda tugutwala nga kikulu nnyo n'abapoliisi era tubategeeza emirundi mingi naye nga bwe nkugambye ow'ebbaala ono amawulire ge nnaakafuna ge ngenda okukakasa sinnagakakasa nti alina amutemyako okutabangula bwe bajja okukola operation n'asibawo. Ekyo kyekizibu kye tulina abapoliisi bwe baba nga batuuse mu mbeera eyo bwe kiba nga kituufu kirabika nga kijja kuteeka ebyokwerinda byaffe n'ekitundu okukiza emabega. Omuduumizi wa poliisi e Luweero Abraham Tukundane ayogedde ku mbeera eno. Njagala okutwala okulabula omukisa guno okulabula buli omu atandise okuddamu ate okumenya amateeka n'ebiragiro bya pulezidenti nga bagulawo ebbaala n'ebifo ebirala by'okusanyukirwamu era operation zatandise buli omu yenna aneenyigira ageni mu kikolwa kino tugenda mukwata tumutwale mu mbuga z'amateeka. Byakawoya Samuel, Salt TV, Omunyo.